Abayizi mu ttendekero Makerere okwekalakasa okutandikidde ku kisiro kya Mitchell Hall n'oluvannyuma ne balumba bannaabwe obwedda bye basanga mu bibiina nga basoma nga babakukunayo babeegatteko. Boolekedde ebisulo okuli ekya Mary Stewart ne Lumumba gye basimbye amakanda ng'obwedda boolekeza abasirikale ebigambo ebisongovu ssaako okubakasukira amayinja nga poliisi bwe banukuza tiyaggaasi nga waliwo n'omuyizi azirise. Opposition clear. Yes. Opposition agreement is not here. Tuition mungi abaana ba dropping out ngate statistics bazina mu quality assurance ngaziraga abaana 200 ba dropping out baana 107 social science woka ba dropping out omwaka oguwedde olwokuba bali tebasobola sasula tuition. Etteeka kusasula ssente ziri sipya tewali tteeka lyafulumya ggulo oba luli omwaka guno tugenda kwongeza nsimbi za kusasula nedda ensimbi etteeka lino lyafulumya omwaka gwa 2018. President Museveni, you come for your basic rule. We are dying. We can't pay this money. Tulemu okwegugunga n'okudda mu buzibu obw'obwediimo obuleeta obuzibu abaana b'abantu bafa. Ojja kwesanga ng'abantu akakundi katono nnyo akagenda mu bwegugungo kuno okuvaamu ne kasissa abaana b'abandi. Abalala balwadde, abalala bafunye obuvune obwenkomeredde obulina obubasigalako. Abalala balumba ebintu by'abantu babeetoolodde wano okugenda okutulira ng'abo bazadde baffe nabo basasula ensimbi banaazijja wagokayanira kiri. Oluvannyuma abayizi baddukidde ku luguudo lwa Saapolo Kaggwa nga luno baluzibye obwedda tewali mmotoka ekkirizibwa kuyitawo okutuuka poliisi lwezze n'ebagumbulula. Twogeddeko n'abamu ku bayizi bano ne bannyola ensonga ezibaleetedde okwekalakaasa. N'olwekyo ffe twekalakaasa ku nsonga y'okwongeza ebisaale bya yunivasite by 15%. Ndiwulwola okusoma bakwongerako ssente kitegeeza ki? Regulation 61 wanna wange obuyinza okugoba abaana bw'aba yakadde. Ye omwogezi wa yunivasite Dr. Muhammad Kiggundu ategeeza nti ssente zaayongezebwa ku buli muyizi zaakanyizibwako. Minisita n'akyalinga oba n'afuuka ssentebe w'olukiiko olwakkaanya oluvannyuma ti mbeera nga bw'eri tujja kuddira abantu kubongeza 45 wabula katuddire 15 ku 10 naye nga it's a one off kintu kya mulundi gutya gumu. Ate omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiriraano Patrick Onyango alambuludde ku mbeera nga bwebadde saako abakwatiddwa. Twakuteyo abamu muno mulimu guild president wa university ne speaker wo tugenda kubagulako twabaguddeko emisango 2 emu ey'okukuma abantu omuliro tuyita incitement to violence endala okwetaba mu olukuŋŋaana nga tebalina olukusa.